Ojja ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Abankwana bonna sibagaana mbaliza avinga wali wabbali simanyi binabawo mwaka guki gujja ngomaze okuzaala ndisavinga abaami bange nze obugamba opya babunyumira nnyo nga basajja babuŋŋamba nga bakwana bunsanyusa mbeera nawo nenseka ne ŋŋamba kano ka message kagenda eri omwana omuwala yenna oba girl child banange nkiddamu wano ku kamera tekiri worth it kulwanira musajja tekiri worth it reason being nti golwanya si mwana muto nga nalongo wagambye golwanya si mwana muto ate abasajja bano omulaba ye mutuko gwenda kulwanira leero SB4 nencha akulekewo tewali agenda kulwanira bwoba oyagala okulwanya noonya abakazi abatakola batalina mu kasente nga gwe kitaawe gwe olina omupangisiza ennyumba gwe nnyina gwe olina omugulira emmere gwe kitaawe gwe olina omugulira engoye ogenda beera mu bwongo bwe sayidi eno ne sayidi eno ne ku mutima naye abakazi abali bizinze buli kanaku nyina stress ya dola yagudde omusajja omupya omuwala nga omusajja nga yenze kawala kakapya omumanyi gwe omumanyi nga akawala kakakyali kapya esimu azinyigira eri aba muzibu nnyo tasaana kumanyira era kati obwongo bwange bumpa nti eiza akawala kano kabadde kakwano kakalenze eiza nga balina ebiboozibozi naye nga tebayi nnyo nga sibali mu relationship bwendowooza nze kuba okuwangula obufumbo kino nkiddamu bagwakomeka nga bbaawe omuziise wano okitegedde gwe kuwangula obufumbo nga bagamba anaye nalongo nno saalongo yafa ate ani anabba omuzimu ono aba wange bwoya ku mwenda bwempita ku ddalo libeerawo ku makya libeerawo naye nga bbaawe akyasiba ekikalu ng'owange n'afuluma musabire akomewo nga muki nga mulamu. Tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 357 ye Annabel International Nursery and Primary School. B Clara H Property Services tubaleetedde Christmas Bonanza nga tusaze emiwendo ku ploti zaffe mu Christmas season eno. Buli agula ploti mu cash ku estate zaffe empya empambire ku Masaka Road ne Namayumba ku Hoima Road tukuwa ensawo 7 eza sementi. Ku Masaka Road ploti 5 ku 10 eri ku miliyoni 12.5 mita 10 zokka okuva ku Collins. Ku Hoima Road e Namayumba 10 ku 5 miliyoni 5.8 kilomita 4 okuva ku Collins. Kati nno tosagaasagana weekwate aba B Clara H Property Services kurettako ettuufu tukubire ku ssimu zaffe wammanga oba tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro ogwokutaano mu kisenge E06. woba tonaba kusa password teekawo password ne bweba essimu evuga buvuzi tokkiriza okulaba akuba nga teekawo password ng'omuntu okulaba omuntu akubira nanyini yamala kujja mu password lwaki nkibagamba ate omukazi jja password mu ssimu nisuubira busuubizi gwegamba nteebereza buteebereza abakuyiridde otuzzi nibakuba kibaka talina kyoŋŋamba nze talina kyoŋŋamba babeere nga bakubirako ekintu ekyamakulu naye bakubira omusajja waliwo n'ebyala kyamakulu n'ekyo nnyo omusajja anti yasinga amakulu mu nsi osobola okuba munno okuba omusajja sobola mukuba naye tole mugamba nti tekirina makulu nabo abeefuula abaakabi kibakakanya basajja nze ngamba kisinze singa obeera nga bakuwasa mpeta ng'olina empeta bayizabenze ebyokulwanira abasajja byo sibirimu n'ekisinga abakulu mu nsi tekisinga musajja ekisinga omusajja kyamakulu tekiriyo koogera bulungi ng'otundulenda mu kamera ngenda kukwogerera umbala mu zoominge teri kintu kyamakulu kisinga musajja olaba abakazi bonna balina sente sente omala ozifuna nogamba mukama mpa sente nganyina ennyumba mpe nganyina emmotoka naye ebintu byonna omala obifuna newebaka mu nnyumbayo
omutima nekulowooza ku muvubuka nga talina yadde miliyoni aga ku akawunti kazibe 10 okitegedde naye n'atakwata simu n'owira nga omutima gwekanzeemu nogaba banne kaali takwata kubanze buli bulamu bwonna nabuyitamu nogaba bannange wakiri yandikutte nempulira yo kyaŋŋamba n'ogikuba nga takwata kyawaita omusajja kirala naawe naye nze mu bintu ebinnumya omutwe kale siga oyinza ogaba omusajja w'amakulu naye nze tewali kisinga amakulu nga ddembe lyange omusajja bw'omwagala n'alitwala ate kati kino kyekyabaddewo kyekyamukubizza musajja si wekiri nze eddembe yange kyekisinga obukulu asobola okwanira omusajja sisobola kulwana nago ge mazima kubanga nze ntegera bungi kino njagadde omusajja akuze omusajja omukulu ategeera okitegedde omusajja tebamubba waba agenza okwenda kitegeeza yagenza ategeera so wakati mu mbeera nzisobola kulwanira omusajja kubanga bingi ebiva muki mukulwanira omusajja otunuulira abawala bano babasibye tekisookera ddala kyetamanyi kooti we bagenda mu kooti bagenda kumalayo ebbanga ki ebyo byonna babirowoozezaako lwaki mba nnwana anti bifa tulaba kulowooza ku ekyo osanze Naalongo ne bbaawo ne aji geza kwekeza mpendera lwa nsonga tajja kunsanga nedda sebo amazima gali nti sangalekeza tajja kubaayo sebo nze Naalongo but togeza bintu bitasoboka ku bintu amazima gali nti musajja abadde sisobola nkiddamu sisobola kulwanira musajja by the way kanterezeemu I'm just being honest omukazi okulwanira omusajja kiba kipumu mu bwenzi okolotya nsirika n'enzirayo waffe mu bwenzi nga musangayo ng'abadde anonyeyo ki nga naye agenze kwenda tudayo kati tuyombereeyo nedda tugeze tuli somewhere n'osanga omukulu ng'afuutuka mu loogi oba mu woteero n'entalamula y'omwana obuuzaani mbuuza esi nesanga ki n'osanga bbaawo aji ng'alina omwana ng'oyo amazima gali nti nja kutambula mpolampola nyinza omwana okwefuula atamulabye nenzirayo waka ensonga zange nenzitulamu ne aji naye nze ebintu byokwesaaza ebyo mbukuwekuba ngunyize sisobola tanayawukana nnyo ku bakazi banne tuli ku SB4 Media tanayawukana ku bakazi kalinga nwana omukazi omukulu bankuba ebisago osanze omusajja ng'ava mu loogi omusanze ova waggwe amusanze abadde webale kuyita Emmotoka mbadde kati nvuga. bw'otuuka ewaka najja n'omuyombesa naaba nga mu loogi teyabaddeyo oba n'ataddayo bw'aba abadde kyayagala yagenza okugendayo wabadde luddawa amusajja kati ngano kakuye gwe watanamanya basajja kyeki kati atanabamanya omutuuze muyombe omusajja newona abasajja newoba omuwaaki ajja kusigala ayenda kati kyova tamuyombesa no kale ku 10 ejja kusangako omu asenga SB4 ate omusajja tayenda nakyo musooke mukitereeze abasajja tebayenda bakola ki baba babayambako ku buvunaanyizibwa mwekuba temubusobola bwenkuvuddeko kati ono agambye bwadde eka ajja kumutuuza bayombe togere nga abantu totawana kukyogerako ko bebadde kiwa temwakyogeddeko mwakiteesezaako yatambule n'agenda n'akola kyayagala ekitalaga nti musajja muki mukulu nga esi wooli ewaka nga togenzeeko muzina ennaku zammwe ennya nga tokyaddeeko wamwe mu kyalo najja n'afuna akawala wali ku kooti temutukoeza abasajja naawe nkubulira Naalongo mu kintu ekitamalako mirembe kyekyo I just want to be honest with you reason lwaki nti sanga nze kugambye nfumbiddwa omuntu omukulu nze siri wa myaka 18 nfumbiddwa omuntu omukulu nkusuubira kubanga omanyi nti okwenda by the way kibi oba tokimanyi teri bwenzi wekibanga si kibi SB4 wekibanga si kibi lwaki wekibanga si kibi nga ogambye nti obwenzi kibi lwaki nze wenyenda kiba kibi kunze obuzibu mumvuga sipiidi obwenzi kyeki tutindako tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo ne KABADA y'omukwano Naalongo ali ku sayidi eno esi nabagamba tumulina era abadde bizemu manyi tubadde mu December aji yakomawo nga wagenda mwabadde kalangala twabadde kasese naye nga okomyewo n'enkuyiro zino mwabadde mulwana kyabadde haji si musanyufu golaba enjoga gyayogera haji alina emirembe wa yakomyewo n'enkuyiro yakukwagudde kikyotegeeza twabadde abutusala omubuto nga oba mazzi ga nnyanja
twabadde tuwuga bintu byabadde biyitirivu nnyo naye agi kyolina okumanya yakumya okulaba nze ebbanga eryo lyonna erya Desemba edda tuli ffenna n'amaana akwate kubo nemuwerekerako kweyapo tinagenda oyambye gy'oyambadde ebikoobola obulago bakwattemu nga owange waliwo akaseera alina agamba nti bulaavu yono yankwagulo waliwo akaseera nga muli mulaavu omusajja wakusimbira enjala simanyi yamanyi olwebbanga n'omukazi waliwo akaseera kwagula n'akuluma n'okukuluma ze bannumako badde sikimanyi byonna bibaayo naye tutambuliraawo tugenderaawo ofuna n'enkovu nnene bwe zityo mwenga ate munyumirwa bubi naye nze siza agi njagala kubeera amazima nze omusajja owange nkwata bulungi bambi I just want to be honest. Kyova naawe omukwata obulungi. Mukwata bulungi. N'omuleka n'akufula omusajja. SB4 Media Tuggussa Enssonga Annabel International lyonna essomero lisangibwawo Kawoku ku Entebbe Road. Twalayo omwana wo bamuyigirize. Balina abasomesa abatendekere ddala. Gwe ekyenjawulo kye balina nti gwe ng'oli mu mitala w'amawanga osobola okutwalawo omwana wo nemuwedde n'abamusigaza paka tamu weetandika. Gwe wali ng'oli wano Uganda osobola okutwalayo omwana wo ku weekend bamukuwa. No spending nayo weekend kumande no muzayo nasoma bafanye okubaana b'ekisulo Annabel International balina environment eri kusomera nungi wono muleta wono natiro muzala tumweyanziza nango wangajja nisimanyo bo yali kuki awana haji tazimba lubuto aji kabitesa je mwabadde oyina kye kijja ate kirabya munako olunaku olwaleero tuze kudiscussingako ku nsonga eziri mu ggwanga naddala mu nsonga z'omukwano tolabye abyekubye bweva ku bba wange abo bamu balina mu kkomera abalala banyiga biwundu so tuleese ekiteeso gwali eyo osobola okulwanira omusajja gwe ngaali eyo ng'oli mukyala osobola okulwanira omusajja n'omusanga ne girlfriend n'omutandika backbang n'okuba girlfriend oyo n'omwasa n'amatu kisoboka Nalongo ye agambye takisobola sikisobola yadde kujjako omwami wange omwoza ayoza mwerabiza aleme kuddayo kuba sinzemba omusajja oyo osobola omwoza ayoza n'alema kuddayo omwoza ayoza tasobola anti ebintu abakazi njagala babitegeere bulungi manyi okweyisaako kya buntu ebbuba eryo mulaba liruma buli muntu mu myaka lina bwe limukola ki naye bwe weewaayo diplomotinga nga gwe kumalamu emirembe yebalo era tosobola difuna mu maka ago nze yimalako emirembe sente nze Saalongo Kavuna yankwana nga sinze mukubidde essimu nanzija mu bakazi abangi ng'abalala ayendako bende nga nze mukazi we obudde obukomplaininga n'omuyombera sibukola ki nyina mujjukiza byatanaba kunkolera yansuubiza kalina golaba oyo sinagisulamu yes ayina emmotoka zirize yansuubiza ennene nnyo kyalaba wozina emmotoka ezaabuki so oyina mukwata mpala paka wabituukako nze mujjukiza bino ebyange ebinkwatako ontegedde bulungi ndabayo watali kukwana buwala buno obulala bajja kutwala ebintu nedda ssebo jagala okusanga akaana nga kakuumuufa nalongotomulabangayo gwe basuubiza omusajja namusuubiza kalina natuka ekiseera nafunayo kano kasileya nakuleka mu muzigo wali ng'olinamu abaana aba natawa musileya ate era omusajja oyo muwagira nnyo akuleke mu muzigo kuba bamusiru nnyoza oti abaana bana mu muzigo gwajjajjaawo anti weebwe obugumikiriza awoze navaawo mukwano okitegede nze banga okumuzaalira omwana ogwo nga tuli mu muzigo tewali mutawaana ke kabonda akalaga nti oyo baze ntandise omwesibako bakita kwekwatako era nga baba boogera bagamba nti oyo nno mukago nabiramu n'omuki n'omwana okuzaala omwana owokubiri munnaye abasajja mubazimbe nga mwezimba ontegedde bulungi owokubiri tumuzaalira waffe nze abaana abakusula mukubo nga nse nkambazaalirana tebisobola kuganda kitegeeza oba musiru nnyo gwe mukazi we buli musajja gwalaba mu bwavu emyaka 10 yawasa ekikebe ky'omukazi kikyoyogerako naye Nalongo nkubuulira obadde okimanyi nti nno osobola n'okuva ku musajja woyo n'abeera mwavu paka lwafa gwe n'ogenda n'ofuna sente neweyagala my dear friend abakazi muyina ekigambo kye mugamba namusanga mwavu nze namuwa omukisa ng'abadde n'ebisiraani nga bimuliko kankitereeze bulungi nga yabijja nawaabwe okuba yabadde n'ekisiraani fayini kuba mpulira bakyogera sikimanyi katoya abankubyeko kyalinga maayi kale kikyondazi
Neba nalongo okuba nnyo. Nedda njogera nnyo amazima nze nnyina olubuto naye nnyimuke olaba omubiri. Kati kyongezaako ki? Siya. Nina olubuto naye ntambula abasajja bagamba omukazi alina ebbina olwo litegenda kati kiki ekyo kyondaze. Omusajja obamanyi era ayagala wa bla. Omanyi abasajja nze n'ekintu kinabayigako nalongo. Anti esi. Omutandi omugamba. Nze bange buli kyakola mbalira we nkiddamu mu kamera today. Nze buli kintu ekiwabba wange smile. Nkyagala nnyo kubanza ekyamunjagaza kubeera happy waka wange. Nze bange oba kyeki oba gwa omugwawe gumusanyusiza try it. Sigenda okkirizigana na agenda kudde ewange nga nze naalongo bagambye bwamwenda kafuka naalongo nsigala nze naalongo kitone nampijja nanyini musajja oli wabaawo byakusinga kuba okugenda okuva ewo naalongo wabaawo ebibulamu nagenda abinonye mulala simulinako mutawana kyempa simuyombera waba nga ali contented nawe teyali yenze meaning nti obulamu esi obulamu mubivuga bubi teri musajja kyogambo kyomwadde kimumala naye mulekere eddembe mu bino byakola ebirala abinyumirwa bwadde ogambye bw'omusanga ng'omutuuza mu kayumba lwaki wagenzeeyo lwaki wakoze bwoti tuyogerako sebo so kati mbulira lwaki ogenda bwoti ate nze obwobudde sebo nze nkunyonyodde because I have to talk with my man wanga omusajja aba wange Okay. Kastampa saba wange. Singa abawuwo. Singa tutaona kumubuuza gyakoze eki. Okay. Bajja mubuuza. He has to answer. Obudde sibuli. Mungeri yonna. Abakola ki? Abakubye munnaabwe. Kicho bagamba. Abaana abo nze nga sinabagamba nnyo apoliisi basibe. Bayolesezza nnyo ekitiibwa ekyobusiru. Omukazi alina amagezi talwana. Mukazi alina amagezi yeesiga kizigo kye ne waba okwekola kwakulema. Weesiga ekizigo kyo lya mmere yo genda okola emiki. Emirimu gyo kuba omusajja si mwana baby nze singa abadde nga muwala wange kati saawa zino mwana wange simanyi oba ali wako oba alaba TV oba yeebase ye muntu gwatukana olagira n'omugabo buze wedde okola ki ti mami mbadde ndabako ku TV mbadde ku laptop nga ndaba firimu kuba muki muto n'omugamba nedda tolaba firimu otona kumala mirimu naye omuntu omukulu ali emmere eyo kyanga alinga Futures Band nze nennyimuka bagende banteme n'olubale neyandinkwanye abenga takyasobola kundaba mbuno nabadde nwanira Saalongo sikisobola ekya Saalongo lukana ku muwa insurance emutegeeza nti abankwana bonna sibagaana mbaliza avinga wali wabbali simanyi bino abawo omwaka guki gujja ngomaze okuzaala ndisavinga abaami bange nze obugamba opya ababunyumira nnyo nga abasajja babuŋŋamba nga bakwana bunsanyusa mbeera nawo nenseka ne ŋŋamba kati nze nga ngenda nwanira ebyo kale sisobola era abaana abo bampeebudde nnyo kale bakyalina baana bato abaana bano abaakubye kikyo bagamba nze kisookera ddala siwagira violence eyabadde violence yennyini ate kano ka message kagenda eri omwana omuwala yenna oba girl child banange nkiddamu wano ku kamera tekiri worth it kulwanira musajja tekiri worth it reason being nti golwanira si mwana muto nga nalongo wagambye golwanira si mwana muto ate abasajja bano omulaba ye muntu gwagenda okulwanira leero ye muntu gwagenda okulwanira leero SB4 n'enkya akulekewo agende n'omulala okitegera ebintu ng'ebyo so batojja kusobola nedda bambi naawe katukugumye tewali agenda kukulwanira bw'oba oyagala okulwanira noonya abakazi abatakola batalina mu kasente nga gwe kitaawe gwolina omupangisiza ennyumba gwe nnyina gwolina omugulira emmere gwe kitaawe gwolina omugulira engoye ogenda beera mu bwongo bwe sayidi eno ne sayidi eno ne ku mutima naye abakazi abali bize nze buli kanaku nyina stress ya dola yagudde ngonzizamu ebyo bwati yes nze Uganda nkozesa dola mirimu gyange na gye nkola ngonzizamu eyo leebuleebu no ebyo bya Uganda nenze byenkola ng'omuntu nze mirimu gyange gyonna bintu mbigwira mu dola ate mbuyase nnyo ate nagigwidde ku bbeeyi tulanga business langa kitone space and why never nungi motors kati ebweru bagambye ngendayo na Uganda money tebikola yebyo bikola wano wamu omuvubuka gwabadde balwanira yabaddewo nga nekatambi alikodinga ojabadde waawo nze namuvubuka nasose kumuwagira nga ndowooza mbw aye kalimu olwa Saalongo alina sitayiro z'ekika nga ndowooza w'amaanyi bamuyita Banzege nagenze okuwulira namulabya Banzege nga ndaba omuntu abalwanya wanga olwedde n'okubeera wali ng'akwata kamera ekitegeeza babadde badeeti nga kikebi embuzi so koleke naye nga mukakasa osanga omulabyeko amazima gali nti oli yabadde kikebi Banzege kigambo tukikozesa mu downtown ono ono mweyeetalira tatabula yeetalira wannyamu muno mweweetalira nze ati ate mukutta amaka nasoba kati olina okukwata obulungi salakawo ekigambo aji n'agamba esi bulijjo omulenzi sina magezi gensabamuwa kubanga bibu yakola byakyana kito ate ye omulenzi oyinza obutamunenya nnyo bizo bii bali gye beekubidde nono gye beekubidde ndabira ddala omuntu abadde ali awo
nga talina nakumalira bantu bano budde bano abawala be tulina okutunuulira tubagambe kino banaye ebintu ebimu babireke n'omuvubuka ali eyo singa tugeze ani asanga ne kitone nze naalongo ani si naalongo okwongeranga kaako anti tugeze nga olonkudetinze kale tugeze gwe Sharon ndi naawe tuli out ani atusanze atandise okukuba kyenda okusooka eza nsobola kukutaasa wanze mba nkwetedde obuzibu osooka tasanza ate ate nga weewaka omukozi oti okutaasa nkwata wange weewaka naye nga bamnayimuta okuba oyo mukwano gwange wa muganda wange nina kukwata wange nemuwoya ne mutwale wange bayasa mmotoka bakola atya naye nga mututte wagwe naye nkusevinga nekintu kyenbuuza wabanga yabaddewo nga we balukidde luno lwonna olukwe jangu ku birthday yange nga waali oyo akutaasa atya mazima ddala nenze obongo obungamba bayinza kukwata bali tebaagala nanze bwendowooza bani bayinza okuba nga omanyi bias ebintu bya group ey'abawala tino group oli osobola n'okubeera ne mukwano gwo nga takwagala omusajja omupya omusajja nga yenze kawala kakapya omumanyi sindangako kibeera kitya gw'omumanyi nga akawala kakakyali kapya esimu azinyigira eri aba muzibu nnyo tasaana kumanyiira era kati obwongo bwange bumpa nti eiza akawala kano kabadde kakwano kakalenzi eiza nga balina ebiboozibozi naye nga tebayi nnyo nga sibali mu relationship bwendowooza nze SB4 Media Tuggussa Enssonga twakudwa creatinza broadcast bwena wenna nga wali agadde okubanga show za SB4 Media gosookerako okuziraba enamba y'essimu eri ku screen tuweerezeko message ku WhatsApp yo ekola ku WhatsApp yo kata ogikubako otuweereza message ku WhatsApp naga nti I want to join tusobola okuteekako ne tukugatta nobeera nga kam notification konna kasookerawo then programs noberanga te oziraba tulese naalongo ne esi tuzzo okudiscussing ebintu bingi nnyo tusookedde ne esi mugamba mpe ku kitiibwa bw'anaazaala abalongo ajja kubanga naye atuuse gye tuli kyabasaana okukola naye ambuuziza ayimiridde akabonero akalaga nti njogeddwa nga nakatukamu akamulira akalaga nti sijja kukkiriza kujogebwa mu kifo kino mwezi banaye naalongo mpola mpola byonna nja bikola naye betagenda kukkiriziganya nabyo njagala kubeera wamazimu ntwala omukisa kutegeeza nti pulezidenti w'eggwanga lino okimanyi nti si Ssaalongo mazima mbabuulira kati kyekitiibwa kinene nnyo era nze bwe mba njogera amazima bwaba bawayo ebiti bagamba Yoweri Kaguta Museveni president of Uganda tekuliko kigambo Ssaalongo I'm a very big brand amazima gali nti gabazima abalongo nange mbaagala bambi mukama bakuwa ekyala era benjagala tuli mu kabada y'omukwano tuzidisikasa ku biruma abantu tuluma gye tutambulira abasinga obungi bibaluma naye tamusobola kubyogerako tuzza okubyogerako naalongo ne esi be baliwo olunaku yakubye n'ettatu ya Ssaalongo alina eddembe lye abakazi abalina ssente bakola ekitegeeza akola tuyinza okuba nga Ssaalongo tagirabanga agimanyi naye kiki olaba oyo omuwala akola omukazi akola abaamu neka kabali mu luzungu akagambo kayinza okunene bulizing space ko kenyini akubawonyaawo kati omukazi akola abaamu n'ako akantu nti abaako byakola nga ye ebimunyumira ng'omuki naye omukazi ng'osaba pampa osaba ennyumba buli kintu nga gwe wamanyira kola ki olaba gwe abisaba bikubuze ng'obirinze kubikuwa yiji na kati lino lyasiimuse nja kuddayo balikwaze nze ndiina wano naka nja kuddayo balikwate tokkirizibwa banga ajja kukusiba njagala no mu bulamu kulondawo nze mama wange yanzaala simanyi nti ajja kufa mangu naye takyaliwo naye gwamba yazaala nfeeko waliwo nsinga obukulu nga kyalina maama we nze ku myaka 8 nali simulina kitegeeza mu bulamu mukama alondawo byolina okuba ne byotalina kukola ki kuba nze Ssaalongo mwagala nnyo kubanga nasalawo abeera omwami wange tekitegeeza nti nja kufa naye
Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kuba okuwangula obufumbo kino nkiddamu bagwakomeka nga bbaawo omuziise wano. Okitegedde? Okuwangula obufumbo. Gwe kuwangula obufumbo nga bagamba anaye nalongo no salongo yafa. Ate ni anabba omuzimu. Onaba wange bwoya. Ku mwenda bwempita ku ddalo libeerawo, ku makya libeerawo. Naye nga bbaawo akyasiba ekikalungo wange n'afuluma. Musabira akomewo nga muki? Nga mulamu. Tatuzo lwajira okubakoza abalongo katonde waswa. Sabola kwekubako baana bange lwa nsonga. Ti mu bulamu bwange mubisanisa obulamu bwange abaana bange mbagala bwagazi ne mubisanisa tebaliimu. Nti bange yasobola okukola ekyo nempulira nga n'omusayi gwesibye. Ngakoze ekyo. Naye ate abaana bange balina kunsanyusa n'omugamba baby kino tokikwanaga okay mami kitegeeza alina kuwulira nze byenkola ki ko mukama yabampa bange naye omusajja ye muntu gw'ojja okugaana nga asalongo ne kino tata kyakutagaddemu ko naga nalongo kale kyatagale sijja kiddamu ate gye nakikola ki nakiddamu kati ye muntu yekasobola okwesibya omusajja n'ogaana naye salongo ngulero nkusse kati sina lunaku ensubira ga mwana ng'ekigambo ng'ekyo kuba nze maama we nyina kumuteekateeka akulenga ye mwana yegombesa abantu abaki abalala bawona abaana osobola kwagala wana bange mbamwagala kubanga singa sibba wange olubusa abaana nsale badde kati okukuba tatu y'omwana wo ne yabbaawo n'agamba londa akenga no abaana bange mbagala naye mbanja kukuba abaana bange wanga omusajja ye mumanyi omusajja bano nze by the way nzawo detema naye nze nzaabe yanakiti ne sawa najja kuba kundekawo bambe kiba kibinyo okufuna omusajja omulaba kiba kibinyo okufuna omusajja omulala ng'olina tatu y'omuntu omanyi tatu tevaako nedda nga tatu eri eno kale kikyoyogera kituufu omanyambe pressure gyafuna nga olina esserugo buliri okola ng'asoma Richard nedda ngenda kuwa pulaani mugongo omusajja oba okukyusako watu okugira oti tunula eno esirika nze ono gwamwe pulaani kuba mukazi mufaako nnyo mukazi bensinga okagala bayiga obukodyo buno olaba abazadde basajja bala basinga tebanatugula waffe ate ekika kyaffe munnaife waffe babbula amannya oba kitegedde bulungi banza okunzibula mujajja ow'egindi nyinza okuba jajja yakuza taata mulina okuba ne pulaani nze dda nalina nga abalenzi bange kati nga njaba bateekako ku status naye nga bw'oteekayo omu omulala ajja kunyiiga okitegedde ti nga njiiya nga mmala ate bonna sibajjako kuba ajja kubuuza lwaki wanzigyeko kati nga mmuteekayo ng'ono ogenda okulaba nga salo nga akubuuzizza oba bayita salo ngetaliwo bwe ebiseera ng'omulenzi akubuuzizza kakati kitono ate ono yaani nti ako akazini kange leero mazaalibwa gaako otegedde oluganda olwo n'abasajja babitulimba bwe mwana wa sisitawa sinze sigaana nkuteekayo bwe nti nenkwana abaana embajjako abawala bawekka kikyamu nnyo omuntu leka n'abantu abalala bamulabe bamanye nti ali omu ku mikwano gyo anti kati mwe byamwe byakatandika bino ebyakatijjo asobola kuba nga ali Boston sebo biri bya visa na ticket tolimba bintu byangungu byakumala kuletera buzibu limba ebiriyo kati laba zino tatu kati ngena kuwa kati laba omuwala ona eyo ndowooza ye
kubanga akuzaabira abo abantu tubabeererawo ne batulekawo kiri nnomo kya bulijjo nnyo naye bw'obanga okola ekintu kyonna mu bulamu kkiriza nti nkola kya buwanguzi olaba kebeere bizinesi esi buli lwogikola ng'ogamba naye bizinesi esobola okugaana wala yeegaana osobola ogirwanyisa emyaka ne bwe giba 10 nemala nekola ki negaana olaba oyo haji gwoyina baawo asobola okuba asobola okuba ngaesalawo okukuwasa n'abasajja balina ebintu bingi ebibabuliza obulungi asobola okuba nga mu byabagirlfriend tokola ng'ayagala akawala kanakyusa ku biiki nga ese kibulamu figa agira naye nga mukazi asaana okuba nga mukazi wa gundi kati alina okufunayo kano kamuguwa kana kabadde awo akatwale ku biiki kati tekitegeeza mbu kasinga okwagala wabula mu budde obwo obwa biiki ke kabadde kalina omukola ki omubeererawo teweegeza ku kintu kiri kiipu bwe kityo kubanga ekisinga okulowooza nti atajja bajja tuleka bwe bayenda kituluma nnyo abakazi ekisinza obbanyingiza nga bbawe yayenza ate nga tamubalirira tamulumirirwa ate oba ne bwendi obubi era ajja zigaba yuno wabula gwe mutima twala ekigambo eki nti haja oyo ye bba wange buli lwotakikkiriza amazima tekisobola kubeerawo kati nga asatatu yasala ngano gye neekuba sesina lwembanga nyina byenkola ndowooza kukunkyawa ate oba ne bwaba taliwo waka nga yagenda kukola mwaka mulamba zemba mu mativu nti kola nesebo nze mukazi wo ndiwa osobola okumala omwaka mulamba nga nzibanga akolera bweru nga sigenze kola ki nsobola nembeerawo ddala kubanza ebbange mulaba ku vidiyo kolo nemba happy nakyo namunnyonnyola ogiga SB4 nagamba nengamba osobola okubeerawo nga bbawo taliyo yes ekikakkanya omukazi si kubeeramu ebyo ebintu munnange ekikakkanya omukazi ng'alina peace of mind kasita abeera n'eddembe mu mutima nga akkiriza nti oyo omusajja wange ate era lwakyoseka sokoleke muteze nomutereeza fe abakazi tetuyenda yaga tuletera bizibu ayaga tukyaya fe tubatereza maka era nze mbana mikwano gyange era mukwano gwange ye yasoose okungamba abaziba mu bakazi yangambye SB4 nadindetinga omusajja ng'abeera bweru naye ng'ajja akomawo oluvannyuma bya myezi 6 naye mugamba nze nkubuulire nze nkukooye omuntu ng'anakuletera ebizibu yamugamba nze nkukooye sisobola kubeerayo yadde emyezi 2 nga kigenze kwayaaya omukazi bazo n'akyawa boyfriend bateese yamugamba tuteese nti ye enda kubeera eno nga bandya naawe funayo bwe boolya woona okubeerawo tunatandika omusajja naawe obanga nze sobola kubeera andi kati oyo teyali bbaawe yamugamba sobola kuspendinga myezi giwere 3 nga tebannaani SB4 bwetubanga twogera ku bintu by'abakazi abakulu abaina n'abasajja tuleeteramu ate bantu bano bakyanoonya babeebakako kubanza mulevo y'okunoonya banneebakako nayitawo dda nenzira ne rivansi nenzirayo anti kati njagala otunula eno ebizibu by'abakazi mu nsi byawukana nze mu bizibu bye nnyina ekyokunneebakako tekiriimu nze ebizibu bye nnina ate twogera with experience kunoonya kasente kubanga munnaife baatwebakabakako dda situlina byapa bye twafunayo ontegedde bulungi we nasalirawo okufumbirwa nga nzikiriza nti kati bino bye bankoze byo byandigana n'okunnyongerako tukoze okunoonyereza nga SB4 Media ne team nti omukazi kasamwe babakako ennyo appetite ebula so tusaba abatunda eddagala lya simanyanga bano bamuwoomya simanyanga bapetite mujje naalongoona mumumpere ku ddagala no tebatawana kujja simba wakati soko no simba wakati nkwanguyize sirika tolimba bantu ku kamera sigenda kuganya sebo walebeddeko omukazi olina ekintu ky'obukazi tukebere nze mbuuza n'omusawo ku social media SB4 totufuka sipiidi nze nkunyonyodde waba oyogera ebintu bino ayina ekintu ky'obukazi tumukebere SB4 oli asobola okuba nga tasobola kubeerawo nze nsobola okubeerawo mwezi gumu myezi 2 we are busy by the way tuli bize tulina ebitufuliye ddala bize fane kukyokubeera bize nako olaba omusajja gwe baagala nga wamwagaza mutima abantu atugase ku bintu omuntu ayagala omusajja lwa mmere omulala ayagala omusajja lwa kufuna wakwebaka totugeza ku bintu biri kiipu bwe bityo nayagala musajja baze ontegedde bulungi nembeera naye ebbanga nze okulaba olabye kufaanyi kya bbanga ekimmala okwebaka obulungi kuba naye obudde ne mujja mu bavubuka bonna ne ŋŋamba ebyaddala Saalongo gwobasinga bina yabikola nze okumutulako butuzi kimmala okwebaka otulo ate oba kati ngenda kunyumiza edda nze nayinako kati kankunyumize kino kyakaama edda nagendako ku mpagi nempita ku mpagi awo obuvubuka nkwanidde ebbanga ninga ngenda gendako leero ndabe mulabeko tunyumyemu mu kagadeni nga wano wetukola ki
Muddakika 10 yali amaze okuntama. Nga ndaba ebigambo byangamba byawukana nnyo ne bange byanyumiza. Kati nga ndaba takyanyumira. Nga nyumya ebitakwatagana. Okitegedde. Nenkizula nti ebyaddala kyeko bwenzi kyabukola ki? Kyabusobola. Nenkakasa nti asinga bange takola ki? Taliyo. Taliyo nentula mu maka gange nengamba musajja gw'okwakasa nti goba senga kankongereyo n'omwana. N'omwongera oba uno muleeta. Nze nzaalikamu ne byakajanja. Si byangu. Nesimaina abazira lwaki abazira simanje mu batwala naye mwali badde mbawabira bongozi wange mwali badde mwakimuwaddedde. Twakola program ya Sembayo mwaje batwali ne Nalongono comments zalimu nnyingi nnyo. Leo tukola tuyisamu comments zanalabamu nga 2-3. Abasinga ga Nalongo ni mukutuwabya. Abamu batukira mu inbox yange bayina ebizibu ebyenjawulo. Kale nga baga bizibu ki? Waliwo yagamba yalina boyfriend wo kumala emyaka 4. Ne banoonya omwana n'abula. Bambi. Naye sister we yajja n'amukyayira ku kiwaka. So yalamutwala Kasenge je sister wali lubuto. Kati onatasanyuka nanyiga bunyezi. Kasokerewa S. S. Omwala we mwamagezi ki? Musasidde nyi by the way kibinyo obira nga tozaala by the way kibinyo. Sikazaala naye banoonya mwana n'abula emyaka 4. Ari tumaze okulaba akabonera akalaga nti waliwo problem. Tulagade nno yalina obuzibu tumusasidde nnyo naye amazima gali nti engeri gyali muganda we tanyiiga agenderaawo. Kisoboka singa Salongo oganya omuwoma na sister wo muto wemba sisobola nga oyagala siga tusobola oyaganya ekikyala anti njagala naye sisobola kyanji kisiwe kiri Nalongo kati njagala naye sisobola kati amubbe sinjagala n'akyala ewaka bawonamu simanyi oba nze sibitegera bulungi naye nze sister wange ate mba nkyagala nnyo kubanga sister wange muganda wange mwateera ne haji yeyagale owadde otya ogenda tereera sister wange kubanga ntegedde kubanga musajja wange mba mwagala nina muto wange nena tuleke wulira Salongo haji bange ng'omugabagaba tuli mu myaka tugenda myaka ejjo nje muwa ate sitango mwagazaaki ebyo SB4 tonyononera maka myaka 3 okyamwetegereza kati esa akyali mupya mu bufumbo ate era n'okuzaala si diguli ayinza okuba kuyagala omusajja oyo amukolere nga twateesa gwe tumanyi kitwateesa abantu okuzaala kulifa kwaggwawo nti baawo weyakomyewo wano e Uganda alina kweyafundisizza olubuto kiruma era kinyiiza ate nga nze kyensaba haji akole kiruma era kinyiiza naye kubanga kiruma era kinyiiza era oyinza ogamba mwami wange kitwateesa bulungi kubanga baira nze ne aji wange tulina ebyaffe bye tuterekeranga ebyamayo kitegera naye aji tasobola omwami wange mumanyi tugeze nti kiguddewo nyiga naye ekyo kakati nyiga olw'ensonga tudde waliko oli omuwala bambi wakinyiga kinumamu naye ate si kyekintu ekiyinza okumalako nyo emirembe nyinza okwagala okubuuza omwami wange lwaki kyatusehowever I can't however nyinza obutasobola kubeerawo nyinza omulekera agende n'abalala because nze ankugambye ogenda n'okuleka ensi yonna esate wuyo oli munene nkubulidde kubanga nze nkubulidde abakazi abalina bakula sipidio esanze kuba ina emyaka nga 25 eyo gyenyini tolimbye okitegedde kati naye bwolaba kati bwe naamala okuzaala nze esi tebamutwala nga tebanantuusa gye tulaga naye ate nga nze muzinga mingi okitegedde waliwo omuntu nga nedda Nalongo nkunyonyodde wemba ntesiza n'omwami wange ne mugamba esi sooka osirike ebyo byogeza buto bebe wulira omusajja oyo gw'oyita omwami wo mbu wateesa naye si gwe omuzaala wulira era bangi bateesa nabo Nalongo ne bava ku bye bateesezza ne bakola ebyabwe ankata nti wenkugambira bw'obanga bye twateesako twabivaako gyemisinde gy'owulira anti onadduka mpaka wa ng'afunayo ajja okuntegeera kubanga tabula agenda kutegeera esi ogambye haji okamala ebbanga ki eyo watandikira ku haji eyo tubireke
akabonero akalaga ntigenda kutegeera esi kubanga yasooka omuyina nasobola obutakikola ulira nalongo kyenjeza kugamba ulira nalongo wema nga twateesa ne aji nga oba oliawo nagamba tulindeko ali najja naafuna omulala abandiddemu olukwe nedda nti kati esi kankubuulire sokoleke omusajja omuzaalya tomugambye omusajja omuzaalya aji okimanyi nti musiraamu obadde okimanyi ekyo musiraamu alinayo omukazi omulala talina nzenzeka talina baana talina ali yasoma omwanga ali mu kusoma ate nkusinga emyaka mingi lwakubanga mu kamera saawa giyisaawo kuba nkyakuula abalenzi bange ekyo kyogedde mu kamera mbadde nsaaga salo nga takiwulidde kaakati esi mu nsi omusajja oyo omulaba nga bwalaba no SB4 ono golaba alina omukazi amugololera n'amukuba n'obuwoowo kuba omuvubuka omulungi alina okuba nga awunya buki bulungi naye mu bulamu bwe okufunayo mu mutima gwo tekamu ebisenge bimeka 2 bw'otesanga ne haji n'akugamba nti saagala mwana kati nkyamala kusoma biki otegedde kuba omuntu yenna omulungi mwandimaze nga kwogera ku kino tekinnakola ki naye olumu waliwo ebintu ebijja by accidentally nga mbaye temukyogedde mukisuubya nekikola ki nekijja omusajja bula mutesanga ku kintu sigazaawo saidi ya reserve otegedde egamba nti naye bw'atakikola manyi baki abantu bafa essuubi litta omuntu omulamu nti essuubi omuntu bw'obeera ng'ogamba nze ebbanga tasobola kukikola bw'akikola kiyinza n'okuviirako okwekyawa oba okukola ebintu ebitanyuma mu buwalabu nga tokiwala kirungi wabula gwe weetuuze ogambe nti singa nfuna muhaaji omwana tunuulira bbaawo olabe ebirungi ki byakusanyusaako ggwe omuntu omwetegereze olabe omwagala kyenkana ki bw'osinga muzaalamu omwana nsobola omwagala omusajja omulungi ne bwakunyiiza nga wamuzaalamu omwana osigala omwagala kubanga oba olina ensonga yoki walukola ki nze nyina nsonga nti nze bbaawa nga nsanyusa ne bwanyiiza mmanyi kutunula ku kyana kyange nkiraba ebitama ngabe hey Salongo limbo ojja kutereera nalongo ebyo n'obyogedde era siwakanye naye kiki njagala okugamba nti omuntu ono wakati mu mbeera nga tubeera ne aji tulina ebintu bingi twogerako anti abayo esi mwina bingi bye mwogerako naye abasajja abo boolaba babana bingi ate batatugamba kyo kituufu mu byemunyumyako ate yayinayo akasenga akalala era mwapulaningira ebibye ng'omuki nange mbane side ng'omusajja naye tunula eno esi bwe wetunulamu nga bwofuna otutulabira mwana oyo musomo omulabira naye kati ngenda kuwayo amagezi nga mukazi munno omusajja oyo n'amala dda wano e Uganda dwana nnyo omufune moto bw'oba ng'olaba alina kyasobola okutereza mu bulamu bwo tasobola kukola byoyagala byonna kuba oyo agenda obikola takola ki taliiyo ne bw'anaaba akuwasa ajja kuba nakyakunyizaamu ekiki ekirala waliwo byengumiikiriza bw'omutunulako ng'olaba akusanyusa muzaalemu omwana omulabireko kuba abasajja bo mukuguka olaba enkuba ogiraba ennaku zino ejja waliwo ebitagumiikirizika tekiriyo nga mukazi nalongo nze nkubuulira tekiriyo esi olaba abakazi bonna bewegomba balina abasajja waliwo ebitagumiikiriza esi tujja jjogako mu kamera ebitagumiikiriza nalongo esi omukazi mu bulamu ekimufuula omukazi kati nkuwulira ebintu bino ekifuula omukazi tunule eno ate nekituyisa bakaagu ne bagamba nti oyo nalongo wa gundi ekinfuula mukazi we kugumiikiriza eyo byalema balala SB4 Media Tuggussa Enssonga nze sigenda kuwaliwo byesigala kumiikiriza nze mba nnyonyodde okyali muto ojja kuguma njagala kuddako oli omuwala wamuvuze sipiidi omuwala tannafuna lubuto naye ate muganda we yaze n'afuna olubuto mu bbaawe ngenda kuwaayo ekizampa nga kali kunze kennyini nze maama wange yafumbira tata wange alina abaana 2 nga tata wange alina emyaka nga 3 abantu bedda balinga tebali mu kusoma mu obudde balinga bazadde abaana abawerako nga kitange talina mwana n'atya era ng'abantu ku kyalo balowooza takola ki nga bamuwa abawala naye bamuggyako ate omwaka guweddeko emyaka 2-3 oli ku mwana waabwe omukonya nga bamugabe waki baba akamugabayo omwezi gye bamugabye n'akola ki n'azaala kati nekikonfami nga tata wange yatakola ki tata wange bwe yawasa maama wange babeerawo ebbanga ne basaba nnyo ne basiiba nnyo buli kye babagamba baakikola maama wange n'afuna olubuto lwange nanzaala kwe kuntuma kitone naye okugumiikiriza okwali wakati awo tata wange yatuuka ekiseera nga essuubi limu era nze nakula mpita nyina teyankubako naye maama wange yatuuka ekiseera nga alinamu ekirowoozo nti oba bayiteyo ku muganda we kuba omusajja oyo yali mulungi gy'ali kati ng'agamba waakiri oba bwe banayita ku oli omulala kina otegedde bayitawe nti omuntu nze omusajja yenna okwagala muganda w'omukazi kibi mu famire bano abakiraba
bayinza okulaba nga oyagala kwawulamu ki family ye so baviirako tolo batayina ne baviiramu ate jjukira abazadde balumwa nnyo abaana bakulanga balumangana buli mbeera nga temukolagana abazadde kibakosa nnyo era kibayisiza ddala bubi naye omusajja bw'azaala mu muganda wo ng'abadde mukwano gwo kwawo otuukira okubeera naye ab'omu ku mikwano gy'olina mu baganda bo tulina abantu nga baganda baffe nga si mikwano gyaffe nga mwebuuzaako nti omwana no wa sisita wange nga nego kigamba takitegedde nze ndowooza asanyuke kuba omwana ono ne bwe yandi muzadde walla abadde agenda muyita nnyina wabula asabe nnyo mukama naye amuwoowwe naye tekimunobya kuva mu maki mu maka ge atavaawo olw'ensonga ti muganda wo ono nze omukazi gwe sikkiriziganya naye tola nti mpagira bbanga abakazi abakwana abaweyo ne kasente sikkiriziganya na mukazi annumba wange nanvuma oyo yekka yayinza okunzija mu muntu naye buli mukazi gye bamwendeddeko beerayo sanyuka bbanga kubayo ne kasente kuba akayina beera happy musanyuse kuba njagala nnyo mulaba ng'aseka naye tojja wange kunvuma ensonga yo ndowooza ewulikisa bulungi gwomukazi kikwatako kati bambi kiyinza okuba kyamukosezaamu anze kuba kyali mwana muto alina obulumi buli talina mwana naye njagala akitwale nti ebintu ebituuse ku bantu banze gwalaba oba abalala baalaba ate ffe tutuukiddwako ebinene byetutafuna abantu batuwa magezi byogerako ate sisitawo oluusi oba omumanyi n'embeera ze bano abakazi abalala ogenda nafuna omukazi omulala ofuna baleeta omukazi omulala omumuzaalamu n'akufuukira ekizibu kuba ate abadde asobola okuzaala mu gwatamanyi optioni nungi bwalieyo endowooza yo eri etya ku SB4 Media kwe tuli bannaffe aba Garfield no ssomero nalyo liri awo mpereerwe ku kyatasobola okukkiririra ssomero liri ku mulembe nnyo bayigiriza abaana twalayo omwana jasi mwezi gumu gwe bakuwa omwana oba ofunyewo enjawulo nomanya nti ono omwana bayita Garfield balina basomesa batendekere ddala ebyokulya by'abaana balya bulungi ebyokwebaka byebaka bulungi security egguluggulu basangawo ku mpereerwe ku kyempereero ku kyattasaawo tojja kubeera nga ate wejjusa bannaffe abaziwa and sons bo bakwetera ebikozesebwa mu kisenge bed covers duvet covers mattress protector kamanyi nkamanyi naye kati nsikalina ku buliri bwange kubanga sikakolako mattress protector kamanyi sikamanyi towakozesa ngana kati kugirako redde ajinga yabadde wano kukola ki kirawe twagala olulimi oluganda lutegeera yogera olulimi oluganda akubuulire ka mattress protector kamanyi okyogedde mu luzungu akanda kakuuma omufaliso obutafa mazzi omwana afuseeko omuto bebi ekyo kitegedde kiri kirala nakyogedde wano naye ate nadde sala kyogera jankubuulire engeri babadde kanangala wabaddeyo ebifeera oyogera ki naye lwaki oyogera bubi bannaye tugamba waka okakozesa tubive SB4 tonyonoonera bintu bino tusaba abatunda eddagala omuli simanyanga mugeza simanyanga mulekenga okubba abantu bano by the way TikTok kuguddeko abaana abatunda ebintu bangi simanyanga bo sweetness muweebwa simanyanga kano ka mazzi simanyanga bangi leo tunda ebintu ebitakula kalala abantu abakola ebyo mbiraba ku TikTok era nga nawe obiraba nze nekakasa singa esi tasobola kumala mwaka singa esi alina mattress protector nedda ate kitegeeza nno tebikola bagamba nti akantu ako bwebanga biri kwalaali omugongo gusobola okufa anti kati labayo esi SB4 labayo kankuyambe gwe okyali mwana muto ffe tuli bantu bakulu olaba ffe ababeera n'abasajja abayi distance ko munnaye ate ffe tunyumirwa nnyo obulamu lwakuba sisobola kinnyonnyolera wano namugamba nawakana obulamu bunyumira ddala nnyo okugjako abo abalina ebisajja bye batayagala omuntu agenda okujja abalina ebisajja bye beesibako obwesimbu kimpa ssente kinsasulira ennyumba agenda okujja mukwano ng'ennyota gy'oyina ng'omwetegeka agamba ajja mu Desemba n'otandika okwetegeka okitegedde kati lwakimbula muwoomi kitegeeza bulijjo okaawa nze bbanga takiŋŋamba nga ekyo ekigambo bingi nnyo oyinza n'obyuka n'ebikoonoona bwonooyi towalabayo musimanyi ki kiri ekintu kiba nakyo si bonna abantu bawugira ddala
Sibo no wali mzenga ogambye wali abantu amunga yagamba ebyo nedda mukwana bino beze nagobya na misindi naga bera nabyo abakukina ana bagobya ngo bimazo bikola kali kwa ku mwana eyasima andi ulira nayo no mwana SB4 kugambye agenda munda kugambye agana jana naga nedda chusamu tendezamu kale nga tuwumba baita nga nawumba lindako nina omuwala gwenjagala okuddira mwana ku SB4 comment yagiwandiika wano ku mulama gutasembayo kola omwala yambuuza naalongozi nanoba n'abaana bange naye ne bwe mbawo omusajja oyo mu luwummula bavaayo nga talina kyabawadde kati nange nakola nsobi kati saamuddamu wali mu comment naye nakitereka tewakola nsobi abaana abo baleke bagendeyo bavengayo nga talina kyabawadde gwe tobagamba nti kitamwe talina kyabayamba gwe kola omulimu gwo nga maama okulabirira abaki abaana bo kubanga gwe wabazaala abaana baffe ebyo babagamba mbu abaana babasajja babalimba omwana teri mwana yali asse musajja wamuwulirako not like that njogede n'oluzungu si mu ngeri bwetyo naye omukazi bw'alemererwa okuzaala omwana oyo yatta mukazi kitegeeza abaana abo baki baffe era nze nsobola okunyumya isitole w'omwana wange okuva ng'ali mu lubuto mpaka nga mukulu naye mbona abasajja babatta era nabantu tugeze nga mulina Samuel namba limusamba omupiira omusajja n'ateba bwati golo n'okanga oyo mwana si yabaamuse oyo aba afudde bwomi kati njagala ondeke ntereza ebintu byange omusajja yenna ali eyo nga talabirira baana nga babe waliwo atabalabirira nga tasobola talina kubanga covid bwe yajja abasajja abasinga baaluzinga emirimu gyabwe bambi nga kimuluma naye ng'ekyokola kyatakola ki kyatayina naawe omukazi bw'ona abalagajjalira n'otabakolera kyotegera kola nga maama bagenda kukusala kubanga ekitukuza abaana obulungi batuyambe nga tukoze eki nga tukuze togamba abaana abo nti kitammwe sijja basirikayo kuba talina kyabakola ki nkuddamu maama abaana baleke bagende ewaabwe kyosobola okuwa abaana bo mu bulamu kyekwe kubamanyisa ekika kyabwe oba alina kyabawa oba talina baleke bagendeyo gwerabirira abaana bajja kulaba kirabe tinaye taata ono twagendanga ewuwe teyatuwanga leka bo bakirabe ng'abaana era bajajinge bamanye tala tatwagala nga sigo bakoze eki ono nange nzikiriza naawe mwana wakula afuna amagezi n'alabaliyo tupeekingemu tuyige nga tujje ku byokunyumirwa SB4 Media Tuggussa Enssonga waliwo omukyala omu nga tuwumbawumba oba muwala kyonna kyekiri yaŋŋamba ayina neibawa muli obubi mu ngeri ki alaba oluvubuka luli singo oluvubuka amazeewo ndowooza ku miyiza gy'emyaka mwaka teruyingizangako yadde mukyala n'omu n'omwana naye ali singo naye agamba oluvubuka luno ndwekubyeko naye luganye okuntokota ndutandike ntya nze kanneweyo ndutokote atandisa atya amagezi g'abaadi banga sigayina ajakabira bwerere nze emyaka gye nnyina nasikwananko ku musajja be bankwana neggulo nyina yankwanya emakindi nakunyomereza naŋŋamba naalongo mu mataka waliwo ettaka lya poloti naye ate kati goli wa kyapa yankwanya nno ntunudde eri bwe nti naye bwe nakyuse ne mugamba taata obadde tontegedde naŋŋamba era bulijjo nkulaba ku TV n'olubuto lwo ukitegedde kugamba nabadde nzikirirawo okwekyandemu okulya emmere naalaba omuwala akkirira nga manyize ennyuma emabega eno nga ntambula abiveeko ebyo naye omuwala ndowooza okwekwanira omusajja nga nange olubuto bankwana bugwanyi saga amagezi sigayina olulenzi nerukuba esakwana musajja sikulimba oba odibye nnyo sisobola newe mbanku nkugabe kale nga laapu ogimanyi kwigenda negubakuba nentekamu kali akayimba ka Irene Nambiru tunulako nga bwenkola ebyange sisobola sisobola nze kubuulira abakazi mugenda kusubwa ebirungi bitusube naye sijja kutuukawo sijja kutuukawo amma mwana muwala gwali eyo oba omukyala ali eyo amagezi genkwa walaba ngaolulenzi nga terulina awondera bane lutokote nedda tebayizawo amagezi gensobola omusajja gwekwanidde omumanyi amagezi gensobola obbawa amangungu bw'olaba ng'omuntu n'akulabikira bulungi mufuule mukwano gwo ajja kumalayo agamba ebyoyagala okuwulira
Waga. Oyina nomufula mukwano go era ogenda okola nga bamwagalako wano ngeri gyalabikamu. Ogenda okubeera naye mu mbeerezi gwe nga bye wasuubira byali si bye. Omanyi mu Buganda wano teri kintu kyanguyirwa muntu kufuna muntu nga bakwano baabwe. Baada kino nkikugamba kalala mu abakazi afumba balina abasajja bamwe nga balina mikwano gyabwe bakazi. Balina ensonga lwaki mikwano gyabwe. Museri muntu mukwano ga muntu atana nsonga lwaki amuyina. Kati laba mikwano gy'abantu abo munnayo okuweta akasikaawo abantu baweta batamanya nabe baweseeyo. Gwe muntu mukoleko mukwano osirike. Abeera mulaba omubusalina gwayingiza. Ayi nekirala omuntu osobola okubeera n'afuka mukwano gwo nnyo n'ogwo mutima ne gufa. Ate ngamba n'omusajja gw'okwanya omumanyi. Tasuba programu era mumanyi kuli nalongo yaganya nti mufule mukwano. Buli kimu atanga kikusaba musabe sente. Yatandika okusaba sente. Mutokote. Salamagezi gonna gonna tandika ng'okufumba ekyoggo. Nezitwa kwa basajja sente si kibi. Nedda. Anti omusajja kasita atandika nti no gwamukwanye. Kale by the way kyokwana kirala. Naye abakazi gadega gawalina haji. Mwoyo kasente. Akola bwati. Twabwe ekitabo. Mubadizeyo ku birabo bambi. Ama gwali eyo alina kukola bwati wobanga wali tofumba kyaggulo tandika okufumba ekyeggulo mukonkone nkwetedde ku kasapa kera ku macha wabanga nga gyengwedde gwe wagiguze aga kukola mukwano okuzimbira ku mmere nagoza bagwise omusanga nga ali mu bafu ayoza muyambeko mwoleze walagayo kuwayanga aziwaniseyo nembawe zanule yazuse oziteke wuwo wakomawo omita zinone njwabona mawulire gabawo amagezi gabafula nnyo ki kugambye nakugamba olenza ko yekyawa kyawa dda labu yamutamata madda anze ko muleze bana kosa dda alina ebizibu bye alina biki muleke koleko akwegombe ye kenyini nonye ye mulangira wabasajja kuleke munawe SB family osobola okuwandiika endowooza yo osobola okutuwa ku buzibu bwo ne tubisaayisamuko so leo tukozeeyo obuzibu bwa mirundi ebiri mbadde neerabidde abasajja muse password musimu buli musajja ndaba ku kamera kuno woba tonaba kusa password teekawo password ne bweba essimu evuga buvuzi tokkiriza okulaba akuba nga teekawo password ng'omuntu okulaba omuntu akubira nanyini yamala kujja mu password lwaki nkibagamba ate omukazi jja password musimu nabadde ne mukwano gwange alina bbaawe bulijjo ng'akola emirimu gimenya amateeka naye nga tamanyi kati abakazi abalina amagezi mangi bagenda mu buliri beefula nga yebase naye tebeebaka abeera nga yeebase naye ng'alabira muli kati tojaddi beyagenza okunaaba ng'ono agwa ku password ate gyalabye mu whatsapp ng'akebera nga yagenze okugwako kakati awo tujja kubbawo ku 6 wali basindike babakesi ku 9 nabigwako okitegedde naye ng'omusajja amukumidde mu bulamu obwo okumala ebbanga ng'era ali happy mu maka ge naye yagenze okulaba ng'enziba gye babbamu abantu ate bayota kuba kalifomu badde engulu nti wabula situkyajjukira bulungi otegedde embeera eyo yatidde nnyo n'agamba bulijjo nyina kiki kino kale abasajja olw'okuba nti abasajja abo babonaabona nnyo nga babonaabonera bakazi n'abaana baabwe mbasaba muse password mu ssimu omanyi abakazi bano beewunza bajja kuwoza mbawulira kuno nga bakomentinga naalongo otononera abasajja naalongo obawabya sibawabya gwawulira nga tosobola kugumiikiriza maka gye tuli genda mu muzigo gye giri bukana kubazimbe nange nyina gye ndi mu kumaliriza essala ate naalongo embanga nze akola emisango egyo nze nange omukazi takkirizibwa kuteeka password mu ssimu lwa nsonga bw'oba oyagala kwerabirira kubeera waggulu wa musajja pangisa ennyumba ye serabidde ndi mukola yes no bw'oba oli mukola gwe kikakatako okunyonyola bbaawo byokola lwa nsonga gwe mukazi bakuwasa buki buwasa bw'otosobola bimugamba omukazi ngolaba bbaawo omukazi akukuta n'essimu ne password kitegeeza malaaya nnyo njirese kudduka ku muliro kitegeeza omukazi oyo malaaya ki nze banga amanyi password no banga agimanyi sigiteramu ye ngiteramu bano abaana bange waka saagala omwana ng'asobola okugenda n'anyiganyiga azanyise ate nga balina ebyabwe ebisimu nessewe nabo bazibu nnyo babanga bye bagamba mbu ebinyuma biri mu z'abana ez'abakulu kyekinteesaamu password eyo okitegedde akubaako data akatooka tebateerako data kuba boonoona nnyo ojja musanga agenze ku tiktok abaana b'ennaku zino tubaweera mu masomero ga bbeeyi tebasoboka nkubuulya tebafugika abo abaana boolaba abamuto naye ng'essimu speed enkozesa gyagikozesaamu nga kitegeeza n'abakyala bali booganya oteka mu password nabo bataddemu no abakyala abo lwaki mbagamba password bw'oba wagiteekamu giteekemu nga bawagikola ki toteekamu yakukusa kuba mwina n'obusimu otono bwe mukweka okitegedde bulungi bw'oba owulira nga tosobola kugondera bbaawo kubanga amanyi byokola nga yakuwasa kwata ekkubo ogende mu nnyumba yo
oberenga gwe musajja wagamaki wagamaka naye buli musajja yenna ndaba buli watali password tekawo password SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli ndoza program siba ku password anti yali kunono n'empagi kati siba ku password era zizi zonna bbiri zonna yakomye mu password yabaddemu anti era kati abakazi vaawo ngo bagambe nti banywere ku mpagi n'ennono nze wembeera ne ajuwange eva mbeera kuki ku simu yange bw'abaawo nga tuli atunyuma kugamba sirina kigamba nti nowankubidde kyokolamu abasajja bakyabalekawo nnyo obeote ku simu ng'omusajja yazze mugenyi omusajja mugenyi mbe oli ku whatsapp temukunyumyamu ng'onyumya ki n'abantu baani nga haji yazze era esi mwanange ngenda kubuulirira nnyo nze bba wange bw'abeera ewaka kina simanyi SB4 njagala interview simanya ate owawayini mbadde njagalayo wammeka bambi genda ku dduuka poliisi king of the house aba yasenga abaddewo angamba sina nakyenyinza mugeza tugende wali ankubira obo ngamba kinga salo ngali waka sijja password analongo si bubi oli ku mpagi na nono ekikuweza ku WhatsApp ng'omukulu wali omukulu ali wali naye ndi ku WhatsApp nalongo nalongo kyogera bubi omwana anywezeza empagi n'ennono ate nze ndi ttiimu yo siba ku password zirina kuba password buli wamu ate kyetegedde aja agenda kukyawa mangu emyaka esatu omwana omuto olikuta nesikukuta bwebankwata nkwatirawo buli kimu nkubirawo sikweka beera ku mpagi n'ennono ate nkwagala tulina okubeera ne Abudu nanyini bakyala Abudu nakoyo munoonya naye engeri ekiri nti nno bw'atabaawo tetukola birala bw'anaayagala anaalabika naye nga tujja tukyaza ku bantu ab'enjawulo esi tumulina kulonda kale bulijjo oyo omwana muwagizi wange nga takimanyi empagi n'ennono abitambuliddeko bulungi nze wembeera wano wetuli tetugenda kuvaawo kati twazze SB4 Media, Tuggussa Enssonga.